lwaki tutambuza music w'abayimbi nga n'abayimbi bennyini betambuliza ennyimba tebatumanyi omuntu yenna alina asoluluzinga account tetulina gwe tugenda kuyamba tuzze kutereeza mulimo gwaffe noyagala omuntu ayagala kubeera president wa TikTok nga tamanyi na kuwandiika linnya lye luyale Gerson Wabuyu yadagenda kuba junior nze Gerson Wabuyu last year mu June naye yalagala ku omugenzi Isima bwe yali tannavaawo y'omu kubasooka okuleeta omulamwa guno kuba yali alengeredde wala era omwoyo gwe Mukama aguwummuze mirembe ye yasooka okuregisteringa kye bayitanga Bloggers Association abali wano ffenna nga nange muntu alidde batono nnyo abamanyi ku by'amateeka kubanga ennaku zino tulina okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo nti tetukyasobola kubeerawo nga TikTok teriiwo ekyo kyo bwe kiri era nsooka okwebaza bonna abalina content ku TikTok n'abakozesebwa kuba views ze mulina zammwe teri yazibawola teri yazibawa muzikoze ku maanyi gammwe naye tubadde tubulwamu ekintu kimu kyokka okwekuuma eri bannakigwanyizi abaagala okulaba nti balinnya ku social media olw'ebigendererwa byabwe olw'ebyo bye bakoze n'okulaba nti TikTok eno abantu basigala mu ntalo n'obutafunamu naye nze ndowooza nti ekibiina kino si kya byabufuzi kuba mbadde ntambulatambulawo n'empulira abantu bano balayika balina kye bambi tewali kye tubala wano tuzze kutereeza mulimu gwaffe ng'abayimbi ne we batereezezza ogwabwe kakati wano tewaliwo byabufuzi era saagala byabufuzi wano mu kibiina kino bweba gavumenti egenda tusapootinga etwesapooti okutali bukwakulizo nti bannaye mbayamba naye bwe ntuuka nga bantwala nange mujje munyambe tetulina gwe tugenda kuyamba tuzze kutereeza mulimo gwaffe mukitegeera buli omu asigale ku byakola era abamu mbawulidde sebo batidde sebo Mr. President nga ntabulawo mundaga kati kontenti waffe gwe tubadde tukola bagenda tugala tumukyose bane tetulina kontenti wamu tuge tugenda kukyosa tuzze kutereeza mulimo gwaffe kubanga bwe tuba obumu nga tuwogereza eddoboozi limu mu bintu ebituluma kaffenna tulina ebituluma jo nabadde njogera ne Honorable Nsereko yakoze studio era n'agamba ba TikToker bino ebyokukolera video miti kakati we are international tutunda content we are competing with Nigeria studio jeri lwaki ogula iPhone gy'otasobola abamu n'essimu zaffe tezituukiridde ku kamera banne studio weeri balimaze ogizimba eri awo ku Waasisi ku Lugoga obayitawo batya ku Nakumati TikTok oli wiiri ng'osobola okutuula wali n'okola video yo gy'oyagala nga background weeri nga n'obutebe bulungi n'otambula naki n'ogenda ebyo muzeeyi ebya sente meka kabinza n'okuba byabwerere lwaki obirowooleza mu kisente ng'ate tuyamba so ekyo kikulu nnyo ekyokubiri era tufunye okusoomoozebwa banne tukwatiddwa naye ne bakwata TikTok ne wabulayo ne looya nga n'abazzi b'emisango nabo babeera ne balooya ng'ate bambi TikTok gwe bagamba terina kyakoze because what you make a fair comment muntu babyesente waneze enguudo we bali bayinaayina balina balooya ba TikTok lwaki tetuteekawo amateeka nga gano agatuwabula nti bwe bakwata Junior oba Frank Ntambi oba CHUMI oba SEPHCO oba ffenna tuyina looya waffe ajjo tutaputira ki amateeka kubanga bwe tutaakola kino mbalayiri amazima ga Katonda mu ggulu ebinaddirira binza obutaba birungi gye tuli so olw'okusoomoozebwa okwo bye tulina mu nsi kyetusazeewo nti tubeere muki oba pulezidenti bwa mwami Frank abaho bannange ffenna tetusobola kufuga ekyo abantu we muli kiyiga muli kakkana noyagala omuntu ayagala kubeera pulezidenti wa TikTok nga tamanyi na kuwandiika linnya lye luyale nakalambira naganze ndi mugagga tetulonda bagagga omuzungu agamba play yes kagari gona lugamba nti tukulonde kuba oli mugagga tetuli bakazi bo we want leaders twagala mukulembeze
obukulembeze si bwabwa nannyini nti agenda kutufuga ffenna bali wano tuli bakulembeze so kyembadde nsaba muganda wange tube abatikitoka ffenna tufuneyo olukuŋŋaana n'abayimbi okitegeera obutaka abayimbi bano batukozeseza tutambuza music waabwe naye Eddie Kenzo bwe namusisinkanye they are willing wabeerawo obutakanya here and there naye tuleme kunyigirizibwa lwaki tutambuza music w'abayimbi nga n'abayimbi bennyini betambuliza ennyimba tebatumanyi abajjukira gye twatandikira eri TikTok ban campaign waliwo grand survey amaanyi gye twaliko era mbakakasa nti mu kukola survey eyo abasinga badde nga wabivaako nedda tubadde tetwabivaako naye twasigala tunoonyereza twatuuka paka okutambula okugenda e Nairobi abajjukira mujjukira ne Nairobi baabireetako paka mu parliament TikTok ewerebwe naye CEO wa TikTok mu nsi yonna yatuuka okukwatagana ne President Ruto owe Nairobi TikTok neeterezebwa e Nairobi era abaana Bannakenya bagifunamu nnyo okusinga bana Uganda just a case in point okufuna olaba approve eyo blue tick ya TikTok kina kye kigatta ku TikTok naye wano ate wawana ina kulinya n'agenda wa kati bwe tumala okwetereza nga tulina body nga federation ne tubeeranga because bwe mukola federation olisi otayogera olusi naffe direct ayogera na government gigamba nti tulina bano abeeterezezza baba handling ekyo so ndowooza tugenda tuli mu kucyangu yako bwanguye omuntu kenina so losing account there are means of recovering that account and there is a period of time kitegeza wonegata ku kino ekibiina ebizibu ng'ebyo ogenda bisolvinga nsonga ffe tumanyi ekyokola account for 4 times nenga eddane kwakwona nali nvuma naye waliwo zibatwala ng'ojja kuwalana zaate manyi nozitwala ekisi wange yanvuma nenzitwala kitegeza zitwala bamanyi nokola ki gwe tuwegatteko ekyaddala social media ekoze kyamaanyi nnyo essaawa zino mu nsi yonna yonna okutwaliza awamu abafirika oba mu Uganda twalwawo nnyo okumanya butya bwe tuyinza okukozesa social media okubanga twekulaakulanya nzijukira ebiseera biri Facebook nga yakajanga abasinga ffe abaaliko twali tumanyi kuwakula ntalo na kuvuma okitegeera later abaana ne bajja from somewhere ne babeera organized ne babeera nga bafuuse ba influencers obulango bwe bujja bwe babufuna ffe abamu ne tusigalira emabega TikTok wejja mu Uganda abasinga tebagitegeera kimala bulungi era abasinga bagikozesa bubi naye ne wajjawo ate abaala abagikozesa obulungi ne improving obulamu bwabwe mu kaseera kano ng'eggwanga Uganda ekintu ky'emirimu okugifuna kizibu nnyo naye ate mu kukola content ate we wali obugagga essaawa zino omu ku ba influencers abasinga obugagga ku TikTok amuta Kabelame omwami oyo akola akantu bwe kati okitegeera Ferrari Shell yes afollowingibwa abantu obukadde 161 world over nga networth essaawa zino yabukadde 2 oba US dollars nayo mu kubagagga nga ne ba rappers abamu sente bazirina abayimbi ninga yakachukula just emyaka 3 okitegeera essaawa zino mu ggwanga erya Uganda olaba ba tiktokers abaana bakreatinga content ne ba influencinga brands za companies ez'enjawulo nga kwalabirira abaana family bazimbyemu amayumba baguza amamotoka kikulaga nti ne byaddala TikTok singa tuba tugikozesezza bulungi esobola okubeera nga improving obulamu bwaffe n'abantu abatwetoolodde ekintu kyonna kyonna ekitabira streamlined ebiseera ebisinga kiyinza okuluzinga potential yakyo mu maaso awo era guno omulamwa we gwazze nayagadde ngubeereko nnyo olw'ensonga nti naffe abakola content ku platforms endala for example abakolera ennyo ku YouTube ne muganda wange Junior essaawa zino waali asobola okukujulira nti n'emirimu gyaffe gyo ku YouTube giri influenced nnyo eno ku TikTok because omwana asalaka video ko kaddakiika 2 ne katambula omuntu n'abeera n'akakibo ogenda okulaba eri okitegeera naffe wakwaffe okuteekako mpola mpola nti abantu bangi essaawa zino abamanyi nga bamanyidde nnyo ku TikTok than ate ku YouTube webali primary oba okitegeera so kikulaga nti nno ebyaddala TikTok y'amaanyi wabula tulina kubanga tukozesa mukisa guno okubanga twezimba mu ngeri eri structured mu ngeri eri very organized mu ngeri ey'obukulembeze ne leadership tusobole okubeera nga tugenda mu maaso bingi nnyo ebibeerako okwo okwetwala kubeera kungi nnyo naye wabaawo obukulembeze nga buli structured bulungi nsuubira tusobole okubeera nga tukola ki nga tubijjawo ekyansinza okungattako kuno kati nga ffe abawa endowooza ba critical analysts tufunye okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo ku bantu be tukolako okitegeera nga n'endowooza y'abamu ebeera njaba yabantono nti ogenda kukola akantu ku YouTube abona akatale ku TikTok omuyimbi akalaba anyiige essaawa zino muganda wange wuyo yadagenda kukubibwa Gerson Wabuyu yadagenda kukuba Junior nze Gerson Wabuyu last year mu June naye yalagala oba okitegeera
gwe nawe ekintu kyakuli mu bulago twakiraba oba okitegeera nange era waguyira muntu yo so ne tujja ne campaign gye twagambye nti kicking hooliganism and violence out of Uganda's music oba okitegeera era nga tugenda kusinga kweyambisa nnyo omukutungo gwa TikTok so n'olw'ensonga eyo nti ndi musanyufu nnyo okubeera nga neeyunze ku mugendo guno nate njogere nga ndi ku behalf of president mu bigambo bitono okusookera ddala ffe kino ekintu tugenda kisupportinga nnyo nate am even calling upon other tiktokers to come mwamwe mujje mukyegatteko kubanga number 1 muwulidde ku kyamateeka bangi naddala nga nze tusibiddwa oba tufeesinze legal actions kubanga tukola ebintu ebimu nga tetumanyi bigwa mu mateeka bikkirizibwa so bojja waneeno niwegata ku kino ekibiina ogenda kuba owabula mu bintu bingi nnyo okusinziira content gwobeera okola as far as finances are concerned tugenda beera n'ensako ng'omwana bw'afuna obuzibu nga tiktoka w'amaanyi n'obuzibu ne bumugwako ne bumuyinga ng'asobola okujja bangi tebalina rent bangi bafuna ebizibu eby'amaanyi nga bitwala n'obulamu bwabwe naye nga tebayambiddwa nga tiktok oli gwe mwalaba eyafa tugenda beera nga bagenda tufunira ba medical personnel baana bangi bagenda batuuka mu nsonga ezigenda mu rehab oba mu situation kyogere bwentu naye nga tewali buyambi ekibiina kino kigenda tuyamba tulabe bangi ndowooza omu bamwogedde omulala yetta mujjukira omuwala yetta ku tiktok kubanga talina wakudda akabirani oluusi ayinza ogenda wa Dr. CEPHCO namusabula ayinza ogenda wa CHUMI namwogerako naye waba kimanya ekibiina weekiri pulezidenti waali pulezidenti ajja kubira bukubi gwe kikwatako akole ki areactinge n'olw'ensonga eyo kanyumire ku bigere bya Frank olw'obudde pulezidenti waffe mbadde mbasaba tubeere nga tulabira ku bantu ababaddewo ekituufu kiri nti nze mu mpaka zino ez'abapulezidenti baana bangi ababadde besimbyewo naye okuba nti ono pulezidenti aliwo ate ekisanja kye kibadde kikyaliko baagadde bamulwanyise bamugjeko naye amazima mabi gayona abaddewo atubeereddewo sorry amazima malungi atubeeddewo nze nasooka omulaba yampa $5 million naddamu n'ampa ssente nga ndi mukomera n'asolooza zalinga $3 million n'aziwaayo ayadde kyali wange nga talina teyali ankadde sina kyemuwa talina na intention n'oli yamugjayo nalooza muwulira naye ekirungi ebyo bali badde babikola ate nga tebiri mu mateeka kati kino kyagenda mu mateeka kati kubamu akafaananyi singa ate waba asobola okukwata ku ssente ze n'ayamba omuntu alina ekizibu kya $5 million singa ate atusakira zimuwa miliyoni nga ziizo n'abeera nazo nga olufuna ekizibu okuba bukubi namba yoza kiyinza beera kitya so muganda agamba gwewalabyeko Dr. CEPHCO nerabidde tulina ekikonde mujje mubeerewo enkya nokosa nkya sikyolomukaaga ngenda lwana ne mikisi tufana ate tiktoka ate sente zigenda ovaamu tugenda ziwa abaana bakufana omuntu omu yankubira essimu n'amiitinga n'aŋŋamba naye abaana ab'okulembera mulina ekibiina ekibagatta nga batiktoka ne mugamba ekibiina tetukirina ne mugamba wali omunange nali ngambya registeringa ekibiina naye teyampa feedback nambuuza temulina kibiina kyonna nga kirimu bamemba abawera 20 nga batiktoka ne mugamba tekiriiwo nangamba kyolimu kifu bwe yangamba ekintu ekyo nenkubira omwami ono looya nemunnyonnyola ne tutuula naye ku mmeeza nenkubira n'ono omwami ne tuligisteringa ekibiina kino kigenda kubeeramu batiktoka nga bonna twegattidde omwo nga kituyambako singa omwana afuna obuzibu nga tiktoka ng'oli registered mu kibiina omwo oba okoze content wo mulungi aba tiktok abasinga bakoze content waabwe tebamufunyemu ssente bw'oba ng'oli member mu kibiina muno n'oba nga oli registered nga content wo katugambe nti tv yono nejja nemukozesa tulina rate egigulako omusango ne bakusasula kuba babakozeseza content wo kasi oba ng'oli registered mu kibiina kye twakoze omwami ono angamba ekintu kye muli kumenya abaana ate naawe oli kumenyekera obwereere ne tulisalawo tuligisteringa ekibiina kiri registered era buli kimu tugenda atambula mu maaso kigenda beerako cabinet abakikulembera ba members buli kimu ekibiina ekyo kigenda okuyamba abaana ba tiktok okuva mu bwavu naddala abaana bempangalidde nabo wano ku gulawundi abasinga tebalina mirimu tulina abantu abaagala okusponsoringa ba tiktok naye tebalina we batandikira nakafuna abantu ab'enjawulo ab'amaanyi ba ministers nga baagala tuyamba nga ba tiktok naye tetulina kitugatta so omwami ono ampabulamu n'agamba ebyo mulimu bye mwesimbye mu bwa president wa tiktok muli mu kuzanyira ku bwongo bw'abantu musooke muteekewo ekibiina
ekiri registered mu government ensi yonna ebe ng'ekimanyi mwe mumala okiteekawo awo muli baddembe nga kiwedde okukolawo akakiiko kamwe ne mugamba nti kati mumanyi nti katulonde gundi ne gundi wanajja kuba president wanajja kuba bwati ajja kuba bwe bati omulimu gwange nganza abawo Franka sigamba nti munjagala nti ndi content creator sigamba nti munjagala nti nina content omulungi gwenkola munjagala engeri gye nze nga nyambamu abaana Uganda yes nze nga nyamba abaana era mutima mulungi era kati na kino kye ndibakolera nzaali kiteeka mu ssente ne bwe ndibanga nfudde kigenda sigalawo so mbanjagala nkibakolere nkiguse then mukikwasaganye nga mmwe kubanze n'ebyokukola bwe nkikwata n'ekibawa baloya weebali bano weebali abaana weebali bona ba TikTok bali wana amagye gange galina okwandolinga ekibiina kino kisigalewo nga tuli mu mateeka tuleme okukozesa content okuvura abantu okuvuma abantu ebyo byonna bigenda kuggwawo naye nga tulina obukulembeze bwe tubanga tetulina bukulembeze tetulina kye tugenda tuukako nga ba TikTok